Cheptegei with arguably the best performance of his career. The Ethiopians tried everything, but they couldn't stop him. The pride of Africa. He's roared like a lion. Tennis, volleyball, netball, nebinera bingi wano mu nsi yaffe Uganda ku lukalu lwa Africa wamu n'emitala w'amayanja. Bruno Fernandes with another piece of magic for Manchester United. It's sensational from United's Portuguese Magnifico. Byekenneenya tubikukanyako ebirowoozo tubisunsula ne tubikutuusaako mu mpeereza esingireddera okuba nga ya mulembe. Full Time Sports. Ebyemizannyo ebimalayo nga tuli wamu n'abakugu mu kutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo buli lunaku lwa Sunday okuva ku ssaawa 6 paka ku ssaawa 8 ez'emisana. Full Time Sports. Ebyemizannyo ebimalayo nga tebiwulirizanga nga tubikuteeredde ku mmeeza tubisubwa mu nnyumba eno. Buli kijjulo kitukuŋŋaanya ate bw'ofumbisa nnonu buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali ate olwo bwe gutuuka ku nvendiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira. Bwomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli sacket. Bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka bwonna okumpi ne Wooli. Alright, nkwebaza nti weebale nnyo weebalire eddala yonna gy'osinziira okuba nga otumbudde mu kutugo ogwa 107.9 Pal FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Tukyagenda mu maaso n'omumbejja Hajati Mariam Nandawula nga tutunuulira gyenvuddewe ng'omwana ow'obuwala. Hajati Mariam, tubadde obadde ogaye nti ku IUIU Islamic University in Uganda tewabanga kusaaga era wali mukulembeze mu kaseera ako. Wamala kampasi yo kyekyaddako? Wenamala kampasi yange nenzirayo n'esoma. Awo nga tonabawera kufuna akwagala kuba ffe tuba tusuubira nti bwe tumala okusoma ofuluma oyitawo ebbanga tono n'ofuna omwami oba baakunoonyeza wali mu bano be banoonyeza. Toseka bintu bino byonna bibaawo. Hajati Asiya nzi mu kusumulula ate osula. Okay. Otyo? Kati mbaliriza Bachelor of Arts in Education nenzirayo okusoma Masters immediately. Etata nga yayagala osome kuba katuition awo. Ne mama ani yatoolanga akantu ako? Bazadde bo bonna bakwasizanga wamu? Tata yatoolanga naye ate era maama yali mukyala mukozi era yagattangawo. Mama yali akola ki? Mama yali akola mu Islamic University in Uganda mu liaison office nga secretary. All right. Kati nenzirayo okusoma ku master's degree. Kati era ku master's degree gye nasisinkana. Omukisa tegwali eno mu degree esooka gwajjira mu masters eri. IUIU nga tubeeri tebakuganya kwetaaya. System yali nkakali. Ate nga eri Mbale nze nali nkulidde Kampala. Ngeze Mbale. Kati awo ensinkanira omuntu eyasooka okunjagala nga bwoga nti okuva eno mu buto wonna. Waliwo abajja nga basuuta. Ng'era oyawula. Nze nali sipapira nsonga ezo. Kakati ne wajja omwami ng'oli mu masters. Nga ndi mu masters. Nga nsoma. N'abaako byaŋŋamba nesooka ne ŋŋamba sikutegeera. Saasooka kukkiririzaawo. Mpulira. Era nkubiriza abaana abawala abali eyo. Ebintu mubiwa obudde. Ennaku zino ebintu bikyuse nnyo Hajati Asiya. Saasooka kukkiririzaawo nga kubanga ekyali kintutte nali ngenze kusoma masters naye sigenza ate. Ate oli muntu mukulu omala degree ate baba bakyakulimba ki? Kati oluvannyuma nenzikiriza olw'ensonga zange ze nali ndabye mu ye. Naye yali ku kampasi era mwenna mwali era ku IU. Yali asoma masters. Yes. So ye yali singa oba yali already alina omukyala? Already yalina omukyala ayagala wakubiri. Ne tutandika ekintu era nze obufumbo bwange nasookera mu polygamy. Nafumba ne mujja wange
no nakati okyaliyo bawavaayo ate nga lwaki nvaayo okyaliyo ne mujja wakyaliyo okay kati gye tuli ffenna tutambuza eki mufumba bwe mwavaayo n'omutwala mu bakadde bo yasaba kubanga yali muntu munaddiini n'asaba tugende mu bakadde yensonga eyasokera ddala gye yakola okusaba kugenda mu bakadde kumwanjula n'emikolo ne tugikola era wamutwala era namutwala wano ewamwe ekawempe oba mwagenda mpozi wa jjajja gye basibukawa ebutambala mwagenda Gomba tewali wala nnyo ewala neewa owaayi omuntu agenda n'agamba ewala neewa gye bakugamba abantu bava wano n'agenda ne Rwanda nakimayo omukyala laavuga ogimanyi nga mwanjula okay era ye mwami okyamulina emirimu gyo emirimu ngitambuza bwewamala masters onamala masters nenfuna omulimu netandika okukola kitongole kyekyo Uganda Electricity Transmission Company Limited kyewafunamu kyenafunamu nenkolerayo emyaka 9 n'ekitundu contract neggwako ate netandika okukola ebirala kati ndi mu consultant contract bale wagenda nga bagirenewinga bagyongezaayo yes okay emyaka ebiri project zino ziri funded funding etuuka nga teriiwo contract nebanga tebasobola girenewinga project eweddeko nemuvaayo kati ekyo kintu kyafa oba kikyatambula ekya project giwasooka okukola mu kampani eyo ekya project zamwezo project ezo waliwo endala ezitambula naye zide nali nkolako zaggwako era nekifa netucommissioninga no kiba tekifudde eba etuse ku completion nga mukimaliriza nemuvaayo owamaliriza n'oyingira waati awalala kati wenamaliza ntandika okukola ebyange neweekozesa kubeera akasente kaali weekali wali osevinze obufumbo obusanze otya obwa poligame obufumbo bwa poligame busoomooza naye era ebintu ebimu Allah agenda obiteekawo yasinga okumanya lwaki abiteekawo naye nga obwa monogame n'obwa poligame bwonna si bwangu omu n'ababiri n'abasatu n'abana bonna n'abatali bafumbo nabo era nabagamba ndi mu relationship am cohabiting naye era buli omu waliwo ebisoomooza byawo buli kimu si kyangu kati kisinzira gwe kyosalawo okugenda nakyo waliwo yagamba naga nti nze okufumbirwa omusajja nga ali omu nga munaku mufumbirwa owabasatu ababiri nga mugagga anti kati oyo aba agenze ku lwa ssente which is also not right kuba ssente zisobola okuggwawo notuuka nga kati gwe yalumba wafunamu ku bujja muli nabufuna ate lwaki osanze oli ne mukazi oli muntu katonda yantonda n'obujja omwami abakwasaganya ddi mu psychology waliwo kye bayita emotional intelligence ng'omuntu alina emotions zonna n'abasajja nabo balina ebbuba ffenna abantu tulina emotions kakati nga gwe omukyala omwami yakulaga dde mujjawo oba yakunyumiza alya nti nina mugenda kukwatagana oba temukwatagananga paka nakati omwami we yajja yaŋŋamba nti nalina omukyala ayagala mukyala wakubiri era nategeererawo nti waali teyakweka mukyala okusinziira bwe yakutandika teyakuga nti nina omukyala naye twayawukana oba nsuubira okumuta ekigambo kye yakugamba mu kusooka nti nina omukyala era ogenda kubeera namba 2 waliwo abaleeta okutabangula awo agamba nina omukyala naye nsuubira omuta era nja kubeera naawe kati gwe n'omukkiriza olw'okuba ekyo ng'omanyi nti promisi ye gye yapromisinga okitegedde olusa we wava leenya kati gweoyingira omwami akugamba nti olina mujjawo era oli mukyala namba 2 ofumbirwa oyingirawo kati mwasisinkanako oba temwerabangako ne mujja wange sijja kumwogerako nnyo interactions zange naye ng'abafumba ku mwami omu mwali mwesanzeeko ne mubeerawo n'enkolagano babiri awo kati eyo nno tuveeyo kati twafunye dde ekifaananyi
olina kyobuuzizza wali eyo nti abasajja ajja n'akugamba ono ngenda muta tandike naawe mu kukudeetinga wano ayinza okunoonyayo akagambo ate n'okatwala nti katuufu naye nga yanoonya kuyisaawo ayinza okugaa nti n'omukazi naye ansumbuwa ngenda mukwata mpolampola paka weenaamuta. abakola ekyo hajja tasiya tebakolera ku nkola ya busiraamu. Obusiraamu tebukkiriza kulimba, tebukkiriza omuntu mubuulira amazima oba akukkiriza oba agaane, kubeera waliyo omukazi nga ye mu mutima gwe yagaana nga olw'okutya kwalina omanyi otya oyinza okuga nti omukazi asobola okututabangula. Waliwo omuntu atya obutiimu gye ndaga nti nze okusinziira ku byenzize endaba abakazi abafumba ababiri n'ebikolebwa mu bakyala abo oli mulekera omusajja we n'afumba n'abeera naye ntya nnyo omusajja oluusi alina omukazi omulala. Anti nze kati awe mubuuliza nti omusajja waata mukyala we asooka aba amuvudde mu mutima era amusigalamu, abatazadde baana aba balina abatagenda kubeerawo mu kika nga bamumanyi tekirina kye kikyusa. Kati gwe either weegattako naye era waliwo n'abatazadde nga gye bali ninga era babaagala naye nga babaagala kubanga omusajja nze nsubira nti Katonda yagenda okuteekawo alaawensi eyo ng'abasajja abawadde obusobozi obusobola okuba nga bakwasaganya ensonga ezo osobola okubeerawo n'oli n'abeerawo. Naye ate naffe abakyala Katonda naffe n'atuwa obusobozi n'amaanyi agasobola okugumiikiriza obujja, kubanga kyemmanyi teri musajja ku nsi asobola kugumiikiriza bbuba. Okimanyi nti kugumiikiriza bugumiikiriza abo Allah baasaasidde nti ne bagumiikiriza. Era Allah yali tasobola kuteekamu mu Qur'ani nti abakazi musobola obeera n'omusajja omu babiri basatu bana, yateekamu abakazi musobola, kubanga ffe abalina kapasiti n'obuvumu obusobola okwetikka obujja obungi bwe butyo, kubanga kiruma ate tolina bw'osobola kiwona. Nange yagendayo nga waliyo omujja wange obulumi obulina bwannuma era bukyannuma paka n'essaawa zino owulira obulumi. Yes, kinaakola tutya ekigambo kubanga oyagala omuntu oba owulira nga oyagala kumuowninga era olina muowninga. Naye ate nze maybe what I can say ku ekyo nti gwe feeling anti omuowninga mutima gwo tomuowninga eno outside muowninga mutima gwo. Anti ebisanyizo ayinza okubanga oluusi takuwuliriramu yeekubira side, oluusi ebyo bye bituleeta noga nti akivuddemu akola ki, naye malayika ogenda kumujawa. Naye nze alhamdulillah sheeki teyeekubira ebiyungu yasalanga ikwale n'obusobozi yakolanga ikwale, buli kimu yakikolanga obusiraamu bwe bugamba. Kati awo ensonga eyo yogamba nti oli yeekubira oli akola ki aba takolera ku busiraamu. Eddiini y'obusiraamu nagyagala nnyo mu nsonga za poligame kubanga yeddiini yokka erambulula ensonga za poligame mu butuufu bwazo. Abalala abali mugezaako okukola poligame ab'amadiini amalala bali mu kuvuya, naye obusiraamu bwalambika ensonga era ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensonga ezo eza poligame mwebiri hadithi mweziri nga abalaga butya bwe yahandulinga ensonga. Kubanga oyinza okwagala okigumiikiriza muno n'akusoomooza n'akubiipinga nosangako zi missed calls n'akukubira oluusi n'ogezaako okuexplainingira ge kikwatako naga oli muyaye oli musiru gwalumba ebintu bwe bityo. So kakati oluusi bw'olaba nga tokisobole okusinga lw'osobye wa Allah akivuddemu. Era abakazi mbakubiriza tokola revenge eri mwami wo, okitegedde noga nti kambeere mu makage nkole obwenzi nkola adultery, okitegedde. Bw'olaba nga gwe obulamu bwo tebusobola kugumiikiriza bujja aba nafsi oba tusobola okukozesa ekigambo nga nafu, okitegeera asigaddewo n'onoonya owuwo ogwo n'omanya nti ono wange ndi ali singo, obanga wabeereyo abaami nabo abalina ebizibu byabwe nga naye obunafu bwe yasobola mukyala ki omu kirireya naye ekisu kikola ki kisoboka dhani okubeera mu nyumba y'omusajja n'oyenderamu oba n'okukola shiriki. Nze Hajja Tasya nina haji gwe mmanyi alina ssente empya n'enkadde naye alina omukyala omu era ye yasalawo okubeera na mukyala ki omukyala wo omu bambi obusobozi bwa ssente anti bwe basinga okutunuulira bwefuna ssente nga nfunayo bensobola kuafodinga okiraba. So abakyala
bagumiikirize tomuddamu waba akuvumye tomuddamu waba akusomoozezza muleke ate era bw'olaba omwami nga yeekubidde kakkana sala omuliro sala omuliro sirika kola emirimu emirala mungu ajja kuleeta kunyiga obulumi ojja kuyiringa mpola oba oli mu bulumi naye ate tewali bulumi bwalubeerera kino ekintu kizze buzzi kaseera katono era kijja kukoma era osigale mu normal life temukola empisa embi kiri kite weezimbezimbe wezzenguluzuukuka weekuŋŋaanye obulamu busobola okutambula bw'oba omala okukuwasa n'otandika okwekolera emirimu gyo egigyo nga ggwe omuntu kati naakasawa zino tukusangewa kati saawa zino siyinza kubawa kifo nti oba wano oba wali kubanga ndi entrepreneur ndi consultant ndi counselor ndi trainer ndi educationist kati saa zino ndi ku radio kati saa zino oli wankubira nanga nkusange wa mugamba jangu ku Pal FM bw'osangiwa naye olina ensonga eri gy'oyogedde eyogamba nti oli atasobola afune omusajja owuwe waliwo n'abo bambi abakyala noga nti sijja kukuyingiriza ensonga za polygamy kanfuna omusajja owange naye ate ne bakuyingirira ekiseera kituuka nga wayise emyaka omwami wo n'awasa era naawe obujja oba ogenda buwuliramu buluma so ekintu kino kyakubeera nti omanya it's part of omuntu noba nti you manage yourself n'okwecontrolling ofuna that emotional intelligence nti saawa yonna yonna ekintu ekyo wekiba kizze nsobola kwecontrollinga ntya that is it kubanga toyinza kikupreventing ti obeera omukyala olaba ne sayidi eriere bafuna era ebizibu ebyo babirina saa yonna suubira nti singa kino kiba kintuuseeko ngenda kwekumaakuma ntya kwekuŋŋaanya ntya oba kaneetegekere ni keesi singa biba nsobola okutambuza obulamu bwange minus him ne busobola okuba nga bukola ki ddaani okukola amazambi amanene ate era tosobola kutambuza bulamu bo minus him tekisoboka kisoboka ate togaa tewaliyo bakyala gye bali nga nga wanobadda naye ng'okyali mu maka bavaayo nga banakyeyombekedde gye bali kyetuvumirira naddala mu Buganda no kiri common okujjako mu abava eastern eyo be bakyala bakyagumira ebizibu mu bufumbo naga nti kaŋŋume olw'abaana kaŋŋume kanwane naye wano bakyala bangi olaba nti ogundi alina ennyumba ye amaka ga mukyala gundi Hajati Mariam Omumbejja akadde kandiyiridde empinga nga tinaakutuuka ku nkomerero ya puroguramu yaffe naye obudde bunsaba nti bwebbo story ebadde kyagenda mu maaso nga tunaba kutuuka gye tulina kukoma se bwe guli bwe guli kati olayika oyagala kunziza wano si buli omulungi akuwuliriza kuba tebiwedde ekinyusi tubale tugenda mu kipaati endala ey'okubiri naye ate akadde ne kandiyirira kali empinga abalungi abampuliriza mwebale nnyo okubeera ku puroguramu yaffe ey'abakyala abazira abananga abakyala temuggwamu maanyi abakyala muli bimuli mwagalwa n'abakyala ono bwakugaana leero enkya wajja kubaawo akwagala sizza kwogera kwalondeka ate ogambye ebimuli biattractinga nedda nti ebimuli wowe tekako stress ekimuli kizikira kifa kiwotoka abeere gumite mbadde nsaba ntumireko tumira why not mbadde nsaba ntumireko mama wange obulungi nakyetafwa ne tata wange mwami Kimba Musi ne baganda bange kansala Akisam Katerega Mai Naiga Sara Nakimba Abe Kayondo Hawa Ndagire mwenna mbatumidde ne ntumirako n'abakyala ba Muslim Wives Association chairperson waffe Leila ne Amina Kasule mwenna tubalinze nga 10 May tuyina darasu au Emerald Hotel Bombo Road. Okay, moja jitu watujiranga inshallah taala weba darasu tuba tumanyi bakyala basiraamu ebyo bitera okubanga free of charge. Naye kale tujja kubanga tubakyaza. Kale omulungi ampuliriza bwe tubadde ne Hajjati Mariam Nandawula